Kyatuse ku Gravity okubeera nga oluyimba lwe baluwanuddeyo ku YouTube. Oluyimba lwani? Lwa Gravity omutujju lwe yaddamu engoma gye yaddamu yali ya Bobi Wine. Nti okuba nti bagiwanuddeyo ku YouTube nga g'omuyimbi oyinza kyogerako ki? Kati abogenda kunnyamba mugende ku YouTube obabuuze kuba sizina lijjeyo. Kubanga muri mu kintu ky'okubeera nti nomugamba mulwanirira copyright nga era mugamba nti ebiyiye byamwe mubifunemu naye mumwe mwennyini mwe mutandisa ate okwekopa n'okubeera nti no oli akozesa ekiyiye kya munne kati bamustrikinze amutuuse okubuuza Bobi Wine oba Gravity naye ati mwe mulwanirira copyright mugamba mwagala copyright twagala kola amendment mu copyright amateeka gatereezebwe gabeere ga mwaka guno gabeere ga generation eno era kyetuliko era etteeka liri mu process of parliament kwa already lyagezeta mu cabinet. Gwe ngaaludde mu ndongo ng'olaba nti ekyo kale oba Bobi Wine kyeyakoze oba Babi kyeyakoze kya bugunjufu okuba nti agisizayo oluyimba lwa munne. Bw'aba nga Bobi Wine yenanyini luyimba lwe ate lwaki baba balukozesa? Kati gwe ntandika okwambala essaati yo nga zojjooza kiba kirungi? Bera nayo kikyo bayiye ebirala buli omu ayimba ekikyo. So at the end of the day, copyright, what does it mean? An intellectual property owner. Omuntu ayinza oluyimba lwe buli okunyumira toluyimba wakiri genda omusabe oluyimbe oba genda omusasule oluyimbe. Tegeeza kyakodda kyadde kisaana Gravity. Engeri yesibimanyi ekiba kyadde mu mateeka kirungi ekiba tekyawadde mu mateeka si kirungi. Muyimbi ajja muyimbi nga n'abantu abiri abamutambulirako iresemu entalo zambedde mbiraba abantu beekuba abantu betta yaliwo kedda walingawo Fireplace walingawo Gagamero walingawo Leon Island naye abantu ne bajja nga babikivaako ekyo so kigenze kicropping up bwemulaba nti twali mu bukuuka abantu bakubwa abantu banyagwako ebintu byabwe so twagala tutereeza omulimu gwaffe tubeere professional ojja okuyimba nga wulira oli mu atmosphere nnungi egaali zino waliwo sho gye twalabyeko eyabadde mu Bende eya Frangon bakubye alien skin obukiku abantu ne bagenda mu egaali ye neegenda mu bantu it is totally wrong bamenye entebe balwanyi abantu bayinza okuttira awo so muyinza okubeera abantu 20 ne muvaasinga abantu 200 kiba kyangu okutta so twagala tubeere ne standards of work tubeere n'engeri gye tugenda okukolamu emirimu gino kisobola okuvanga okuganyulwa abantu okuganyulwamu. Ekigambibwa nti wawo ssente ezazze wammwe era nga olukiiko olw'obutuuzizza olunaku olwaleero muli ku nteekateeka ya kutematema engeri gye munaagabamu ziri ssente. Nsuubira mu meeting mubaddemu meeting y'olwaleero ne workshop gye tuliko ennaku zino ebbiri yakutereeza nakola kye bayita self regulation okuba nti abantu bakola bulungi emirimu nga waliwo standards. Ate ku kyasente ze twawulidde nti ezazze mu kibiina kyo muyinza okuba mumwaziwulidde naye nga ffe olwaleero ekituleese ya self regulation tutereeza omulimu. Tukinzira ku bantu abaze bawadde bagambye batya ku nteekateeka gye mugenda okutereezamu omulimu gw'abapromota oba n'ebivu. Tubadde n'okubaganya ebirowoozo kulaba butya bwe tuyambako promota obutabonabona agenda mu ofiisi nyingi simanya Tega Squad simanya Anti-Bomb simanya NEMA simanya KCCA tukole one stop center esobola okuyamba abateekekevulwa ne begenda wangi twogereko ne URSS ng'abantu okumanya omuntu asasula atya omusolo omuntu bamudizayo batya singa bintu bimusala omuntu afayiringa atya nga promota omuyimbi atandika okuyiga bakola contract abayimbi bangi bakola ku mobile money naye kati oli bwaga nti akoze contract ogana okusasula osobola omutwala mu kooti toyinza kutwala muntu mu kooti nga tolina buwandiike bwonna so at the end of the day twagala kutereeza omulimu promota aganyulwe omuyimbi aganyulwe nannyini kifuna yafuna. So kati mwasazeewo okuteekawo council number egenda okuba nga regulating a situation. Yes, council eyo ebeere nga abantu bakola ekirina okuyambako industry okukoliza. So kati ebibiina nga federation ne UMAS bali bakola associations zinawe zigenda kubeera nga zibayambiragana okuteekawo ekibodi endala. Association ye kuyamba oba federation ye kuyamba kuba nti zibabeera era zibayamba nekyekugamba kati bwe kivulu association si yekolera omuyimbi contract ebeera contract between omuyimbi ne promoter. Association si yekola deal ya show ng'oyimba buyimbi nnyimba z'abantu ne bakwagala promota najja n'akulaba oba event organizer nakubuukinga
abayimbi tebalowooze nti mutandisa okubayingira omulimu gwabwe kubanga buli muyimbi agamba nti they are self made kati gwe lwaki otandika okumuregulatingira ye bwayagala okulaninga bizinensi naye bwe tuteekawo enkola ennungamu eyigiriza omuyimbi okusayininga contract abeere nga kyakolera akimanyi kiba kikyamu bwe tuteekawo enkola egamba nti tokkirizibwa kuba muntu ng'ali ku siteegi kiba kikyamu bwe tuteekawo enkola egamba nti teri promota agenda kubeera ng'akozesa abantu so n'abaddukako kiba kikyamu bwe tuba tugamba nti teri muyimbi agenda kuddamu kubba promota amutimba atagana okuyimba kiba kikyamu twagala kutereeza industry eterezigeta gavumenti nga si yekukase okoza kye bayita self regulation n'omanya kiki kyolina okukola bwe tuzuuka ku makya teri atukaka kusenya okukaka n'okudda akasenya okukaka n'osenyezza okukaka n'onabyo mu maaso ng'ovudde emaze ennaku bbiri era etegekebwa National Culture Forum okuyita ebitongole byonna ebiri mu creative sector okulaba nti tutereeza mu nkola okuteekawo standards zetulina okukoleramu kitwatumye self regulation nga tebakase byolina okugoberera noga nti promota bwati bwakola omuyimbi bwati bwalina okukola liniveni bwati bwalina okukola ow'ebipande bwati bwalina okukola service provider event organizers benna okubeera nti bakola bulungi. Abantu abasinga tuba nti olunaku lwalala balinga abatettanidde nnyo meeting oba ebibiina ebimu twanga tebikiikiridwa bibiina nga ki federation twayise abantu bonna mu creative sector bekikwatako era abasinga okufuna ebizibu mu bivu twayise kuma twayise UNMF gye bayita federation twayise ba federations aba promoters zonna twayise ba venue owners or bar owners twayise ba service providers bano abawa ebyuma abazika abantu tents abazika band so tutereze ekivulu kibadde kyononeseemu n'abatolina kubeera ba promoter bafunayo akasente amala kutunda mbuzi n'akola sho abayimbi babadde bababuukinga emirundi 10 bamubuukinga e Kotido bamubuukinga e Masaka bamubuukinga embalala nga tana bwayinza kikola so twagala tutereze standards zetukoleramu abantu babeere nga bonna baganyulwamu promota ng'afunamu nannyini-kifo ng'afunamu n'omuyimbi ng'afunamu akati waliwo n'ekizibu ekirala kitubale twogerako era mu semina eno ekyeggaali ezisusse abantu balina kye bayita eggaali